is in the country or whether it's not yet in the country. For us, our interest as the police is that once he is handed over to the police, we shall process him along these 15 case files that were opened against him. So I want us to be very, very clear with that. I don't want any other questions that maybe, so where should he be? If he's not in our hands, how do you expect us to come out and tell the public where he is? The police is a very respected institution, and we are going to wait until at whatever stage he's handed over to us, and we shall go ahead and process him. Thank you. Kati nno poliisi ya Uganda ensonga za Lumbuye ezeeganye. Oyinza okugamba tebaatusuubizaako kuba nti omukulu ono yalina kuyingirawo olunaku olw'omukaaga ku ssaawa 8 ez'okumakya oba ziyite ez'ekiro. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu ogwa Progen Media tugamba bugambi ekyo kyokola okola kyamaanyi etugamba nti subscribinga onyige n'akakade osobole okuba nga ofuna updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, fena ekibuuzo ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda kwe kuba nti buli omu azze yeebuuza Fred Kajjubi Lumbuye aliwa. Era mu mbeera eyo Bannayuganda ab'enjawulo baali balowooza okusinziira ku mukulu atwala internal affairs omukulu Oryem weyavaayoko emabegakaawo n'akakasa eggwanga nti omukulu Lumbuye ajja kuba ayingira ekiro ekyakeesa olw'omukaaga. Naye ekyewuunyisa Bannayuganda baasuula ku tebuukye era bannamawulire ab'enjawulo baasuulira ddala ku kisaawe Entebbe nga balinze omukulu Fred Lumbuye. Naye ate ekyabamala enviiri ku mutwe omukulu Lumbuye mu ggwanga teyayingira. Era nga buli omu abadde yeebuuza Lumbuye aliwa. Kati ebibuuzo ne byolekera gavumenti eyasuubiza omukulu Lumbuye okuba nti ku lunaku olwo ajja kuba mutaka mu ggwanga Uganda. Kati pressure n'ebibuuzo we byasusse nnyo. Kyaddaaki ennanga gwe twamanyiira musajja waffe omwogezi wa poliisi n'avaayo ne statement bakuntumye. Yavuddeyo n'agamba nti olunaku olwaleero abantu ab'enjawulo batubuuza Fred Lumbuye wa gy'ali, naye ate naffe tetukola ki? Omukulu tetumanyi gy'ali. Ne bagamba nti omukulu oyo bwe banaamutukwasa tujja bbawa statement ekwata ku bulamu bwe oba emukwatako, lwakubanga bba abantu nga poliisi bafayirinze dda emisango 15 Lumbuye gyagenda okuba ng'avunaanyizibwa, naye ng'ate beeganye ekyokuba nti Lumbuye ono nabo mu mikono gyabwe si mwali. Ekyazuuse olw'omukulu Honorable Zaake yavuddeyo n'annyonnyola ensi n'abagamba nti Lumbuye akyaliyo ettaki, era mu kubeera ettaki ali mu mikono gya poliisi ey'ettaki. So mu mbeera eyo omukulu Oryem bamwolekeza ebibuuzo bamugamba biki bye yayogera ng'asuubiza Bannayuganda, naye nga ffe tetumanyi gye binaggwera. Ffe tukuwa updates zonna eziba zeetooloola eggwanga Uganda, naye nga poliisi ayiridde ebigambo byayo olw'ensonga nti nayo yadde bagipiininze nnyo, nayo temanyi Fred Kajjubi Lumbuye wa gy'ali. Ezo ze updates ffe tukuwa wano buli update egenda maaso mu ggwanga Uganda. Omulimu gwe kusubscribinga onyige n'akakade olime kusubwa ggulire lyonna.